Omusano gukyasa ensangi zino abakugu bagamba nti obuzibu buvudde ku bannayuganda befunidde mu kusaanyawo ebibira nga bayita mu kutema emiti ne bookya amanda. Wano minisita akola ku guno naguli Alhaji Abdu Nadduli wasinzire n'akola bannayuganda okutaasa ebibira buli omu waali oba si ekyo eggwanga lyolekedde akaseera akazibu ddala. Abo aba FNA bafere era akagoma kenda balagidde okukuba akagwanga mujje senga mulabanga mu kibira bajjamu embaawo ng'emmotoka zizisomba zizitwala mu nkubira akagoma ako kagwanga mujje. Ffenna tukuŋŋaane batukube n'ebifaananyi nti mwe abaaziiza abajja okukuba ebibira mugisuuzizaani mwe mulyoke mugitwale. Okwogera bino minisita Alhaji Abdu Nadduli abadde aggalawo olusirika olw'abasawo b'ekinnansi nga bano bajenyesa butonde aba Promotion of Medical Practitioners and Traditional Medicine olukulungudde ennaku 14 ku kitebe kyabwe kisangibwa e Buyijja mu disitulikiti y'Empigi. Minisita Nadduli ayongere n'ategeeza nga aba National Forest Authority abalina obumanyirivu mu kukuuma ebibira nabo bwe beesuuliddewo gwa naggamba nga n'abamu beenyigidde mu kubisaanyaawo, ekintu kyenyamiza nnyo. Naye bw'ogamba baabo batutte si kitwagala. Era n'abamanya nti ab'emawokota baakubye eggwanga mujje ebyalo byonna ne bikuŋŋaana teri wa NF agenda kuddayo kusala muti mu kibira omwo. Abasawo abajenyesa obutonde nga bakulembeddwa mu Dr. Yahya Ssakajja bagamba nti nabo bagezezaako nnyo okulwanyisa abatema ebibira kubanga bajja eddagala bajenyesa abantu, naye bannayuganda basinga obungi kino tebakitwala ng'ekikulu. Kusinga ennyo obulamu obw'emiti, obulamu obw'ebisolo n'obulamu obw'abantu. Kati ate obulamu bukwatagana n'obutonde. Eddagala tulijja mu miti, mu bibira, mu middo. Kati ate nga n'ekirala nti emmere gye tulya nayo yennyini bw'eba ejjudde obutwa bw'okufuuyira nakyo kiba kikyamu. Ne tuba tulwanirira ettaka libeeremu ebimera ebiri organically grown, ebyaffe ebya nakavundira, ebibira byaffe bibeere nga birungi, tufunemu eddagala. Bano bakuŋŋaanira wano buli mwaka okusala entotto ku ngeri gye bayinza okutwalamu omulimu gwabwe mu maaso okukuuma bannayuganda nga balamu ddala. Wafuggwe njagala okule obale buli ekitambula nga kirya kikulyeko, ebinyonyi bikulyeko, abantu bakulyeko, ate n'emisambo gyaffe nagyo gikugweko buli gye banga guzze kuwummula.